Kasuku, nawulidde obalaatira ku maama Fiina nga bwe kitaali kya makulu nnyo kukudduukirira mu bulamu. Naye njagala kukujjukiza nti abagagga bangi naye abayamba abantu batono. Omukyalo oyo bw'aba yakwata essente n'akuweerera n'abaako by'akola mu bulamu bwo, muwe respect. Views tezikusingira omukwano n'omutima omulungi gwe yakulaga mu kaseera ako nga weetaaga obuyambi bwe. Kasuku, njagala okujjukiza nti mu kaseera ako yakuyambira waaliyo abafamireyo oluusi n'abagagga okumusinga, naye tebaakuyamba ng'oli musaayi gwabwe ate ng'oli wa mu nnyumba yaabwe. Tebaakuyamba. Ye yakulaba obukulu eyakusisinkana e Kampala oba ku intaneti n'akudduukirira. Ovanga ku birala byonna oyo omuntu n'omussa mu kifo eky'enjawulo, n'otamuteeka mu biboozibozi ebyo bye mubeeramu ku malwa ne ku mbizzi. Omuntu eyakontributinga ku future yo n'akwata ssente n'akuweerera oba n'abaako kyakukolera mu bulamu nga kirina we kikuteeka, omuntu oyo omujjanga w'oyasamira n'omuteeka awantu n'okkiriza nti wanjawulo era ne baako byowa respect mu bulamu. Tulina okufuna abantu be tutiira, naddala abantu abalina bye bakoze mu bulamu. Ebirala byonna wandibyogedde ku SB4 ne ku mukyala we, naye n'otabalaatira mu mutima na buyambi bwa maama Fiina mu bulamu bwo, kubanga abayamba n'abakwata ku kye balina ne bakigabana n'abalala batono. Kyova olaba nti abafamireyo wabalekayo n'oddukira ewa maama Fiina. N'emikwano gya kitaawo n'ennyoko gyaliyo, family friends, naye tebaakudduukirira maama Fiina gwe wafunamu omukisa. Kirespectinga aleme kukufuula kivumo nti abantu tebayamba olwono noono kye yankola mu bulamu. Kitegeerekese mukulu munnange. Amayinza ndiwo okujjukiza kuba baŋŋamba okuva lwe baakukiina biliyoni 5 ezaalinnya enfudu wafuuka ekirala. Naye wandibaddemu amagezi n'otavvoola maama Fiina. N'otavvoola maama Fiina. Kale n'ojjukira we yakudduukirira. N'ojjukira contribution mu bulamu bwo. Kuba views tezikuwerabiza. We baali bakwatiddeko, we wayambibwa, omuntu lwe yakutegeera ng'ensi yonna tekutegedde. Ne ku nsonga za SB4, maama Fiina ne Antaira. Maama Fiina yavuddeyo n'aba nga complaininga ku bloggers be yabeererawo ate okulaba nga essaawa ya kakati bwe batuula ne bamuyisaamu eggaali. Kakati ono agambye Kasuku nti munnange weetereze, omukyalo oyo oba yakeera ku makya n'akuteekamu akasente ke. Wano tulina abagagga bangi naye abataagala kumanya nti so wandibadde weesonyiwa omukyalo oyo. Awo tuvuddewo. Ewa Honorable Fiona Nyamutoolo amasanyu mereere oluvannyuma lw'okubanga Mukama yamusussizza n'azaala omwana ow'obuwala. Era nga masanyu mereere agali esaidi ze ffenna tumulaba ennaku zino abadde muzito nga ne waabeera bambi ku mikolo okusituka okwogera nga kizibu, nga yatuula butuuze n'akwata akazindaalo n'ayogera naye Mukama mulungi nti yamusobosezza okuba nga azaala baby girl. Era essaawa ya kakati wetugenda Honorable Minister Fiona Nyamutoolo Nakawere ate ye Edirisa Musuuza aka Eddie Kenzo Ssekawere abawedde emirimu. Tubayozayeza okuba nga Mukama abatuusiza ku ekyo. Vuddewo ono yalumbye SB4 n'amugamba nti totusiriwaza, vaayo obuulire Abannayuganda amazima. Tiffe tetwetaaga bino by'okutwekwekamu ate nze sigenda ku mukyala wange okwogerako nti vaayo naawe obuulire ensi. SB4 lekera okukozesa kaadi ya Nsambya Furniture gye yakozesa kubanga gwe ensonga zo za njawulo zaawukanamukko. Abasajja balina omuze guno gw'okujja nze sijja kwogera nnyo ku mukyala wange ne weefuula nti gw'oli okke ne weefuula omulungi naye ng'ate naawe there is something fishy on your side. Ndi musajja muno naye nsobola okwogera amazima ne nkugamba nti you overdid it with Mama Fiina. Newankubadde nti oli ogamba nti akutwalanga mwana we, ne nze nange musajja muno nina wentunulira ne ngamba naye wano mwakisussa. You overdid it. Gwe omuntu n'abeera nga akutwalanga mutabani we naye ng'alina emikolo gy'abeerako n'agamba bebi wange aliwa baby wange. What?
mubeera ku nyonyi mutambula like it's too much. Kwanza ne bwadde n'omukazi wange, there are some levels of friendship ze sitasobola kugumira ng'alina mikwano gy'emisajja ne bakisussa. So togenda kwelimbikamu ekyo ekyokugamba nti gwe you are reserved, you respect privacy, tojja kubyogera. There is already something fishy, waliwo kye mukweka. Ate ensi yakiraba ddanga ne bino tebinaba kujja. Nga ne Anna tanaba kuvaayo kwemulugunya oba kwogera kintu kyonna, fe abamu twali already nga tulaba obeera nnyo ne Mama Fina okusinga mukyalawo. Ate ne bino byonna bwe byazze, tolina bwe wadifendinze mukyalawo, odifendinga Mama Fina. So bw'oba owulira nti ng'omusajja watuuka nga tokyalina appetite ya mukyalawo, kakasa nti ne mu kino kiplaying bulungi nga tomukuba ng'ate gwe weerungiya. Tewali kintu kibi mu nsi muno ng'omuntu okukulumya ate neyeefuula mbu ye ali okay n'asigala ng'ali fine. Weeyogeza ng'ayagala relationship yo, ayagala obufumbo bwo, ayagala mukyalawo, naye ng'okimanyi olimba. Okwagala si bigambo. Bw'oba obadde oyagala mukyalawo mu ssaawa zino weyandyetaaze support yo. Vaayo bw'oba omanyi nti friendship ya Mama Fina yakwagalanga mutabani we, Mama Fina aba tagenda kukyawa ng'odifendize mukazi wo n'omukakanya naye ng'oli ku sayidi ye. Naye ng'eno bw'obiitabita Mama Fina ate no weewofuula ayagala mukyalawo, byonna toyagala bifiirwa. Nze nga ndaba gwe adifendinga nnyo Mama Fina okusinga ate mukyalawo, gwe weefuula okwagala. Tewali kintu kibi mu nsi muno ng'abantu abeekoza nti bakyali ku sayidi yo naye ng'ate bakuliira munda. Omuntu okuba nga yeeyogeza ng'akyali naawe naye nga tali naawe. Ate osingako n'oyo akugambye nti nze nakuvaako dda, tokyampoomera njagala oli. Kiba kimala. The biggest hypocrisy in this life, especially to do with love, is for someone to pretend like they are still loyal to you when nawe nosigala nga oli loyal to them naye nga bo bamovinga dda on. Ate ekyo kintu kyabuyaye because you are obtaining this person's trust by false pretense. Omuleetedde okulowooza nti mukyazimba wamu, mukyali husband and wife, mukyakola wamu, naye nga gwe watambula dda. Ate nze nkimanyi abasajja nga SB4 aba yayingira mu relationship ne Anteera ng'amanyi waali kiviiramu. Obudde bwatuuka n'afuna gwalina okukiviiramu naye ate ne yeefuula nti omukyala kyamwagala. Obwo buyaaye bubbi. I don't really celebrate that. Abakazi mu Uganda baatubeererawo ku nsonga ya nsambya furniture, kati ku kino bakitubanja tulina okuyimirira ne Anna. Bw'oba tomwagala it is okay, it's not a do or die. Naye ate muwe chance esobola okumuyamba okuyita mu kino nga teweefuula gwe omulungi, ensi nesigala ngero. Abaana batandise n'okuvuma bizinesi ye. Nze nandibadde soogera singa abantu abakukkiririzaamu gwe SB4 ne Mama Fina tebaavumye bizinesi y'omukyala. Nze nkikkiriza nti n'omukyala ayinza okuba nga alina bye yakusobya, maybe nga naye tali perfect, kubanga she's a celebrity, ali mu limelight, bakola bingi. Nawe oyinza okuba nga walina ensonga zo ng'olina doubts zo, maybe ng'otuuse nga relationship nawe toli comfortable. Naye ate ekyokuba nti ate wafuna wasava tekitegeeza nti wano omusaawa zino oje oplaying a card esiiga oli akasa gwe neekufuula omulungi. Kiri unfair ku muntu gw'olinamu abaana. Those are signs of dishonesty, by the way. Tosobola kuvaayo omusaawa zino mukyala we ali mukugezaako okukola business, alina abaana bo, weefuula nti muli wamu omudefending omuprotectinga, naye ng'eno by'oyogera psychologically omulabisa ng'omubi gwe ne weefuula omulungi. Ate no bw'odefendinga Mama Fina n'okufiirawo. It is too bad. Aba bakazi batuuka ne bagwa mu mukwano. Gwe SB4 oyinza okuba nga toyagala Mama Fina. And I'm not saying that yakwagala. Naye nze nkimanyi bisoboka. Byonna bye weewakana bisoboka. Ate gy'okoma okubyewakana gye tukoma okulaba nga ddala waliwo ekiriwo. Nze nina ka video clip ke nalaba nga Mama Fina agamba aliwa SB4 baby wange. Ndowooza ekigambo kyamusomoka nga takigenderedde. Neera ne mukikubako damage control. So nze nkimanyi it is highly possible to oyo SB4 ayinza okuba nga they are mining with Mama Fina. It is possible. Ate ne wekiba kibaddewo, we shall also take it as a normal thing. Kubanga omukyala alina ssente,
ate abavubuka temwagala kola mwagala abo. N'ekisinga obukulu leka omukazi akaabe, leka omukazi akomplaininge, naye atuuka akole ki nga ggwe bwe weetegeka n'ogenda n'eyo yonna gy'oli, kuba gwe bw'oba oyogera ensi eraga nti gwe ensi ogiraga nti oli comfortable. Kiba kitegeeza gwe weetegeka dda n'omovinga ono n'omwesooka. Naye ekyokuba nti weefuula nti omwagala, weefuula nti respectinga privacy, kati awo naawe kikkakatako okumuwa chance ahiiringe mu ngeri ye. Oba yeetaaga complaininga, oba yeetaaga kulamentinga, oba yeetaaga kaaba, muleke. Kuba gwe naawe gye wagenda weetegeka bulungi n'omwesookereza n'osooka ofunawo osobola okwekwata. Abantu abasinga mu relationship musooka ne mufuna gwe gy'ogenda okubeera, then ono n'ojja okimukubako ate n'omugaana okukungubaga. Leka kukungubagire ng'eyafa. It is as easy as that. Kayogere byonna byonna as long as naye engeri gy'asobola okuhiiringamu. Gwe naawe bwe wawulira nti tokyali comfortable ne anteira wanoonya gye weekwata, kyovala kati oyogera ng'oli mugumu, oli comfortable. Weefuula lumwa naye nga tolumwa. So omukazi muleka akungubage, atuuka akulabe ng'atabangawo, musigaze kimu ky'abaana, naawe osigale gy'oli. Kuba it is obvious gy'oli onyumirwa. Ate toli ready kufiirwa gye weekutte. Kyova olaba odifendingayo nnyo. Kigambo kiri ku mutala guno. Naye ffe munange tubaawo kubanga tugakuba era tubaawo kubanga tugabatuusaako. Eyo nga tuvuddeyo nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo. Ye singa asiri talina bigambo biwomu eri Pastor Bugembe ku nsonga z'abaana bawala bali bajja mayima, alina kyabagamba. Pastor Bugembe mizi ndiko kutegeeza nti family gy'obadde ng'osumba nga bakuteekamu tiketi. By the way guys, kano kabagezi, mama w'abo abaana is a prophet, taata waabwe is a bishop, meaning babadde bateekamu Pastor Bugembe sente ajje abulire enjiri ye Sweden, because buli wabadde nga ajje Sweden abeera waabwe. Kitegeeza ki? Kasodde gwandaba, Kadaama gwandaba, fe abantu ababeera e Bulaaya, the inviting office or the inviting body or the inviting I don't know becomes your host. Pastor Bugembe obadde ng'ojja mweno family ng'osulayo nga tukulaba, era nga nze ndi sure olina boozinamu, oba ozina bameka mu eyo family simanyi. Pastor Bugembe, mother of all nations, nga awe wamuyise yawaayo abaana be babazine era nga akimanyi. Pastor Bugembe, mother of all nations, yabuuza omwana w'omusajja wamunoonya omukira oba nedda. Yenza kugamba nti gwe Pastor Bugembe mizi, you have to address this topic mu kanisa. Kwata akazindaalo okyogereko, okujjako nga naawe ozina abaana. Nga tugenzeeko mu mawulire ag'enjawulo natugambye nti Bank of Uganda bagibbye oba batya, leka tunnyonnyola nti munnange ffe tetwabitegedde. Bank of Uganda bagibbye leero. Alo ebintu ebimu byonyumya n'oseka. Bank of Uganda abaana bagiyingiridde ne bagibba leero ku Monday. Kakati kankuwe story eno. Oyinza ogiyita Bank of Uganda money heist leero ku Monday. Kakati abasajja bataano bayingidde Bank of Uganda, bayingiridde ku gate eri opposite State Square. Waliwo eno gate eno enetunudde eno wansi nga Kampala Road, ne waliwo gate eri opposite State Square. Abasajja bano bataano gye bayingiridde, kigambibwa mbu bano balayika bakola idinze, ndowooza n'abamu kuba staff n'abamu kuba security abakuuma bank eyo. Kati abasajja bano bayingidde mu commercial offices, ku commercial building, ne babbamu laptop 7, ne babbamu server ya CCTV, ne babba na internet router. Eno internet router bagambye balirirwamu $5,000,000. Kati abasajja bano bagezezzaako, babadde ne duplicated keys kuba tebalina we bamenye wonna, bazze baggulawo bulungi ebisumuluzo ebyo. Ani yabibawo okubijjamu kopi? Bank of Uganda ani atereka ebisumuluzo? Njagala owulirize bulungi nnyo story eno. Kakati bayingidde munda ne bamalamu kumpi essaawa ezibadde zisukka mu 3 nga bali munda omwo. Bank of Uganda gye twogerako
Sikali Balland Sons Furniture Workshop oba bu bank ate head office Simbu Masaka wa head office wano mu Kampala wali waggulu Kampala Road essaawa 3 nga tebannabamanya naye tebalina we bamenye yadde Dinisa yadde ki kubanga babadde ne duplicated keys bano bafunye obudde okusalako internet ne bagijjako internet yonna nevaako wabula bagezezzaako okukurakinga safe ebeera mu sente nebalemerera nfuna bulungi nnyo bano bakubye CCTV kamera zonna ne bazivandalizinga ne bazasaayasa zonna n'enzigi zonna eza office kubanga babadde bagezaako okunoonya ebisumuluzo basobole okukola ki okugula safe babbe sente naye ne bigaana kakati wano poliisi weesinzidde wali ku CPS nga bamaze okugenda nereeta embwa ne zitandika okuwunyiriza embwa zibatutte paka ku Mutaasa Kafeero mbweyo ne babaako abantu be bakutte Rachel Kawala Superintendent of Police ate nga mwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirwano n'agamba bakutta abantu abasoba 20 vidiyo ezo nazo tuzirabyeko wabula abapoliisi Kawala we bamubuuziza oba okukola ekikwekweto kino kibadde kyekuusa ku bibadde mu Bank of Uganda n'agaana okwogera naye Mr. Kenneth Egesa ngono ye Director Communications mu Bank of Uganda avuddeyo naye n'akikonfirming naga kituufu wabaddewo okulumbibwa era abo betukutte bayina akakwate ku bubbi obubadde ku Bank of Uganda kakati kigambibwa mbu eggulo limu eriwo abasajja babiri abapoliisi joyita counter terrorism oba city imbu baganye they abandoned the duty ne balekawo omulimu ne batajja nga mande tennatuuka onfuna bulungi kitegeeza wabaddewo obekkobaane poliisi bweyingiddewo ne bakwata ababadde ku night shift ekeesezza mande ne babatwala ne babajjako statement jjukira bino byonna bigenza okubeerawo inga Governor wa Bank of Uganda Dr. Mike Ating Ego yakavaayo n'atutaasa bannayuganda abali ebweru obutaddamu okubeera nga sibagwira n'atutaasa n'etteeka lya sovereignty biiru oba ebbaga eryo olw'ensonga yavuddeyo n'alaga engeri gye ligenda okukosaamu ki Uganda era n'afuna okugira kw'amaanyi nnyo kati ekyebuuzibwa Bank of Uganda omuntu okutuuka okuyingira ng'alina n'ebisumuluzo nga tewabadde bakumi babadde balazeewo n'amalamu essaawa 3 nga teri yadde alamu teri yadde ki olunaku olw'okkola olwa Mande sigamba nti oba public holiday nti oba lebadde tebaliiwo lwaki batutte laptop 9 bazitutte zonna bazaagazaaki kati guno si gwe mulundi Bank of Uganda weebadde mu buvuyo obwo bwe butyo ojjukira wakati wa March 2026 police oba security batandika okunoonyereza ku officials mu Bank of Uganda nga bagamba bano beekubira sente bilioni 9 mu excess nga zino zaabwe za kukozesa ekintu kino kyaliwo kemabega naye okunoonyereza kwatandise March wa 2026 bagamba waliwo officials mu Bank of Uganda abeekubira sente ezaabwe bilioni 9 mbunga zaabwe za personal use ne zijjira mu sente ze baali balina okuleeta wano naye nga zo teziri ku ziri ze baleesitedde eggwanga zo zaabwe ekyo kyaliwo emabega era mujjukira ne nga tumalako 2024 tuyingira 2025 waliwo kosaga ya bilioni wa bilioni 6 electronic fraud waliwo abazeesindikira nga ziva mu Bank of Uganda eno teyali physical robbery wabula yalinga insider operation okitegeera sente zino zaali zirina kugenda mu World Bank ne mu African Development Bank nga za kusasula looni naye bazi diverting ne bazijja mu Bank of Uganda ne bazisindika ku private accounts mu Japan ne UK nekino tetumanyi gye kyakoma mujjukira ba officials ba treasury be bakyajinga mu February wa 2025 nga bano bagamba bali 9 nga kwaliko na accountant general nga babakwata ne babacharginga nga bagamba bano be bali mu money laundering eri gye nabagambyeko ya 2024 y'okwesindikira sente okitegeera bilioni 6 bano babacharginze electronic fraud era wobero jjukira waliwo former employee mu 2024 awo nga atandika bwati waliwo employee gwe bakwata ne basiba nga bagamba ono yabba old currency
ezaali zirina okwonoonebwa. Jjukira Bank of Uganda zino ssente zolaba enkadde emmese yazirumye baswala mu Bank of Uganda ne bazookya. Kati waliwo eyazibba n'azitwala naye naye bamukyaginze. Obwo bwe buzibu buli mu bank. Kati Bank of Uganda weeberedde ng'esobola okulumbibwa misana abaana ne bagibba nga tebalina yadde emmundu tebalina yadde ki. Kati gwe Munnayuganda oli safe. Laptop ze batutte bakweka ki? Suda Properties Limited ezana nagamba bano basobola okumanaginga property yo. Ayina ennyumba z'okupangisa, ayina ebizimbe nga bya kupangisa bibatwalire. Abantu abiri abanaasooka bajja kusalirako ku percentage. Bo sente bazikulete ennaku z'omwezi 28 ng'omwezi guweddeko nnyumirwe. Teweegoba na baki n'abantu. Ayagala ettaka Masulita balinayo estate. 5 ku 10 n'ekyapa milioni 10. Waliwo ne loan scheme. Sasula okumala omwaka gumu n'ekitundu ne bakuwa ettaka Masaka Road, Entebbe Road, Hoima Road ne Gayaza Road. Kale kubanga wekumidde ku Legit TV 256 teweerabira kubanga subscribing, ringing that notification bell, sharing, liking, ebisigadde butereeva amawulire tujja kubanga tugakuweera, tujja kubanga tugakutuusaako wonna woli wonna wosinzidde. Tuzikalira nnyo era buli kiwetaaga okuba nga omanya wano wokka tujja kubanga tuwasigala neffe tuva.